Kazibwe Bashir Mbaziira akomyewo mu field eno gye yatandikiramu ate nga ku mulundi guno azina bwino. Aji Kazibwe Bashir Mbaziira kyatayogedde ku byali mu kibiina oba kubibadde mu kibiina oba kubiri mu kibiina ekya NUP tebiriyo. Bye tugenda okuba nga tutunulira atuse n'okugyayo ebyamazima ekyagobya Mpuuga oba n'ekyatusa Mpuuga okwawukana ne principal mu mbeera gye baayawukaniramu bye tugenda okuba nga tutunulira olunaku olwaleero. Mwebale nnyo kusubscribinga, mwebale nnyo n'okulayikinga emboozi zaffe. Bino ebintu byetunyumya wano buli omu ali entitled ku kutegeera kwe, ali entitled ku ntegeera ye y'ebintu n'engeri gy'abirabamu ne information z'ayina okusina ku sources ze. Naawe osobola okuba n'obiraba side zeeyo yonna gy'osinziira. Kazibwe Bashir Mbaziira abadde oba akyali ombaka palamenti akiikira ekitundu ekya Kawempe South mpaka okutuusa nga omwezi gw'okutaano ne bagenda okulayirira okuteeka mu gavumenti endala. Yakomyewo ku mikutu emitimbagano oba oliawo gye yatandikira oba ebintu ebyamuzimba. Kazibwe Bashir Mbaziira era agambye nti the king is back, the king is back, nti akomyewo ategeera biri yali agenzemu mutabitegeera kati akomyewo wategeera. Olutalo lwa NUP principal Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency ne kakati senkagale w'ekibiina ekya Democratic Front Mathias Mpuuga ombaka w'ennyendo Mukungwe lwava emabegeeyo naye mukuva emabegeeyo nga lujja abasinga obungi twalumanya abasinga obungi twagenda okulumanya twalutegeerera ku milioni 5 Mpuuga ze yalya oba zeyakkiriza n'atwala ezamuweebwa palamenti nga kamishona wa palamenti okumwebaza emirimu gye yali akoze. Sente ezo no bambi tebaziwa Mpuuga yeka naye nga omanyi yali mu kibiina ekitakkiriza buli bwanguzi era ng'ennono z'ekibiina zigamba nti ensimbi yonna yonna nga tegidde makoba ntuufu gireke gizeeyo. Naye bantu bangi bafuna sente ezo. Esther Kampurra, waliwo Afoyochan, waliwo Solomon Sirwanyi abo ba NRM ne Mathias Mpuuga n'abalala abafuna ku sente ezo. But now ekyo nga tekinaba kubaawo ekya sente, abantu bano baali baayagala dde okutwala obukulembeze bwa NUP kubanga Kazibwe Bashir akugamba never outshine your master. Nti Mpuuga yakola ki? Mpuuga yagezaako okwoutshininga ani? Master we mukadde ako ye yali ani? Master we mukadde ako ye yali tukkiriza tugane master ye yali Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mu mbeera yonna olw'okuba nti abasajja bano baali bamanyi ebyobufuzi, balina experience nene mu nsonga z'ebyobufuzi babiruddemu. Bo balabanga ddala ekintu kino kye bakola kye kisinga balabanga Kyagulanyi Ssentamu okubakulembera bakirabanga ekintu ekibanafuya olw'ebbanga lye baali bamaze mu byobufuzi, olw'ebbanga lye baali bamaze nga bazoganya gavumenti, kati nga balaba nti Kyagulanyi Ssentamu kubanga yakuta omumuli ogw'okubakulembera bakirabanga ekikolwa eky'okubanafuya nga bo. Kati mu mbeera eyo babeera ne Kyagulanyi naye nga muli tebaagala. Babeera ne Kyagulanyi naye nga tebakola ki? Babeera ne Kyagulanyi nga bagamba tuliyo bubeezi eno kaseera. So ndowooza otegeera bulungi. Kati bino 5 bigenda okujja oba miliyoni 5 bigenda okujja nga waliwo emabega ekibadde nga kijja kitambula ekibadde nga ne Kyagulanyi abasajja bano yatandika dde okukola ki? Okubeekengera. Of course bw'oteekengera bano ate oba oneekengera ani? So 5 byagenda okujja nga bano amaze okuba nga abeekengera era ng'agamba bano ate kuba mujjukira interview Segona bwe yavaayo n'agamba nti pulezidenti waffe bw'anaamalako ekisanja kye kuba twamuwa ssemateeka yaffe agamba ebisanja 2 nange ndi capable okuvuganya
kitegeeza nti Sseggona naye yali amaze okubanga alingiza mu ntebe ennene ey'obukulembeze oganga nti akola ki nti agisobola era nti agyagala kati ebyo byonna kwe kwa outshining master kwe kubeera okwa outshining master. So abantu bano kigambibwa nti baali baayagala dde entebe eno eya Kyagulanyi oba baayagala dde okubeera nti bo babeera bakulembeza ebbanga lyonna mu Buganda wano oba ne Uganda yonna, naye nga banoonya omumuli banoonya n'akoleza omumuli kala n'akoleza omumuli bwe yajja nga Kyagulanyi Ssentamu ate ng'ali wansi waabwe. Nakola program yabega gye twayita the G7 oba the 7 gang. 7 gang eyo nagikola nga nkulaga akakuusu nga nkulaga ekibinja nga nkulaga akagurupu oba ekigurupu ky'abaana byabufuzi omusanvu mu Uganda wano n'ensi gye bajjamu okuviira ddala bwe baatandika ebyobufuzi byabwe. Nakugamba banabifuzi omusanvu namboza bakireke mbakakiika abantu b'emukono, Ibrahim Sabujunganda mbakakiikira abantu b'ekira, Mathias Mpuuga Nsamba we Masaka Kimanya, Sseggona we Busiro East, Lord Mayor Elias Lukwago wa Kampala Mayor, kwabo nga kuliko ne Mwanga Kivumbi ne kubeerako ne Kasibante Ronald. Be bantu omusanvu de 7 ganga. Kati 7 ganga eyo bagikwasa obuvunaanyizibwa Mengo bagende batembete ensonga z'Obwakabaka z'ensonga z'Abaganda oba n'ez'Obuganda bonna mwabo era kyovuddala nti babadde bajja batambula bonna nga tebeereka ono wabagenze mu kibiina kino basigala bakolagana, ono wabagenze eno basigala bakolagana okujjako ono juzi lwe yavaayo Nambozi n'agenda emukono n'agenda Masaka n'abayisaamu eggaali. So kati Bashir akugamba nti bano abasajja baali baagala omumuli nga gumaze okukoleera nga gukolezeza ate ye mwana omuto gwe baali tebasuubira oba gwe baali tebakkirizaamu. Bagamba baki? Bagamba batya nga Kyagulanyi akoleza omumuli. Batugende wa Kyagulanyi on this and this and this and this. Bwe tuuka tujja kumwefuulira era sina kindi tujja na kumuwamba. Ye agenda ye mission ey'abasajja bano bwe mumanyi obulungi nnyo the 7 ganga. 7 ganga ne Namboza simujjamu era ali omu ku kabinja akagala okuwamba NUP yadde ali ki mu NUP South ne tikiti bagimuddiza. Munfuna bulungi nnyo. So laba ate Kyagulanyi Ssentamu agenda abasajja bano abanguyiza embeera akwata Mathias Mpuuga amuwa owa deputy president mu Buganda, akwata Mathias Mpuuga amuwa owa commissioner mu parliament, akwata Mathias Mpuuga amuwa obwa rope. Can you imagine? Ebe na nebifo bya bisalawo mu kibiina era byonna byankizo ate okumuwa ebifo nebyo kubanga bana basajja bajjanga bakola kye bata street smart bajjanga bali smart nga balaga nti ebyobufuzi babitegeera ekigenze wala era nti Kyagulanyi mwana muto nnyo yeetaaga okumubugiriza yeetaaga okumuzimba. Era wano wengambira abantu abadenga bajja bavayo nga boogera nga Kyagulanyi bwali mu kusaanyawo Buganda nga bwamalawo Obwakabaka nga bwamalawo abaana b'efuzi abeezimbira biki Kyagulanyi abantu bano yabawa omwagaanya era n'abamu akyakubawadde naye bakyawookinga space zaabo abaasigala. Kyagulanyi si mwana muto, Kyagulanyi si mwana muto nti ebintu tabitegeera. Is 45 years, ayinza okuba nga atalina myaka mingi mu politics naye gy'abaddemuko asobodde okuba nga abitegeera. Ate bulekeraawo enjogera egamba nti Kyagulanyi tategeera omuntu abeera ku level evuganya ku kifo ky'obupulezidenti w'eggwanga omulundi ogusooka n'avuganya omulundi ogwokubiri togamba muntu oyo mbu tategeera bya bufuzi ate ng'era n'obululu obubeerawo ng'abufunye. Ebyo mubyogerereyo mu mboozi zammwe gye mubeera eyo mu butale bwamwe gye musiiba naye temugamba nga Kyagulanyi mbu tamanyi bya bufuzi kubanga akyali mwana muto. Abakulembeze bonna abazze tebazze nga ba myaka 6 okuggyako mu America ye wali ba Joe Biden abajjanga ba myaka 7 ye wali ba Trump abajjanga ba myaka 7 ne obukulembeze bwano mu Africa ebisere bisinga bajja bavubuka babukaddirako bukaddizi munfuna bulungi bakadduwa bukaddi ne President Museveni okujja yajja akyali mu 40s bwabange saazi n'atambula agamba nti alina 81 nga yakafugira myaka 4 kitegeeza gyera gyana gyeyajja alina. You get? So bajja bonna ba myaka egyo bisagala mudde mugambe bw ate Kyagulanyi mwana muto. Anyway, KBM Live Kazibwe Bashir Mbaziira atugamba bano bagambi wabadaga nti
bwe yali yabula this is where I belong. The king is back. The king is back. The emperor is back. Yatuwuddisa n'agenda mu parliament naye nga talina kyasobolayo era akkiriza nti eno gyasobola. This is home. This is what I know the best. This is what I know best. Kino kyasobolera ddala ekyokubeera ku mikutu ku radio n'agenda maaso n'okuba nga aweereza abantu be. So eri gy'abadde yali yabula yennyini akyogedde mbu eri mbadde nabula. So naye kasa afunyeemu Nice TV yakola bulungi, afunyeemu n'omusembi gwe ate sente zaaziwadde kani. Gundi muganda we Kazibwe kapo yagamba nti musajja atagenda kwevuma parliament asifunye mu parliament ye Kazibwe Bashir ate sente ze aziwadde kani zonna nga badde azifuna bwazibadde azisigaza era bwazisigaza tezibadde mu kugabako tezibadde mu kugulya balonzi kino tezibadde mu kola ki zonna nga zibadde zijja. Anyway, naye alina ebintu byetandisa okwogera setumanyi ekigendera kye ki mu kwogera byonna byagenda maaso okuba nga ayogera okusinza ku bantu abamu bagamba nti oba ekintu omala kukivaamu notandika okukyogerera kakati agenda akuba tooki mu bifo nze sikirabamu buzibu ekyokuba tooki agenda akuba tooki mu bifo ebyenjawulo era agenda abogerera abamu bagamba nti wano gutajja kuwangula wano gutajja kuwangula wano akono kazibu nakulegulo yabadde yayogerera emitiyana eyo NUP gyateeka na bosa gyajja ku tikiti negijja ku Joyce baagala n'akatematema nanyonyola nga bwe kigenda okuba nga kitambula. Naye ku kiri eri ekya Never Outshine Your Master akulaga nti bwana Mpuuga baali bafuna dde okusobagala ne Kyagulanyi Center mu ndeeyo nga Kyagulanyi tandika dde okwekengera Mpuuga nti bano ekigendera ky'abampuuga bano kyali kyakugenda maaso akubanga ate bakwata obukulembeze oba nga bamuggyako obukulembeze bwe ekintu kyakoze okuba kyataddeko amaanyi ge ekintu kyazze nga azimba n'abantu basobodde okuba nga afuna. Era ate bw'ayogera bw'ate era oyinza butakigaana kubanga bw'otunulira ekibinja kino ekya The Great Seven oba The Seven Gang ojja genda okwetegeeza nga ekyamazima era bwe batyo badde nga bajja bakola ebyobufuzi nga tebeeta era nga babeera mu controversy babeera mu kusukamu babeera mu kusukamu bwe basalawo ogende no bagenda bonna bwe basalawo okingira kino ekyeyonera ky'obufuzi bakiyingira bonna bwe basalawo okusabotaginga kino bakisabotaginga bonna ako akabinja ako. Ate kalu back way aba basajja bagendako mu kisuubi ne babeerayo ne bafaayo abamu ne batandika ne bajoininga ebyobufuzi ebibiina ebyaliwo abamu ne bagenda mu FDC abamu ne bagenda mu Democratic Party abamu ne babeeraawo basinga agenda mu DP na FDC era otunuulira bwe baveeyo Mpuuga Namboze Segona Mwanga Kivumbi abo bajja mu DP ne Kasibande Lukwago naye najja mu DP. Lukwago yali mu DP nga era mukulembeze obwamanyi Semuju FDC. Naye era bakulaga nti ne bwe batandika okwonoona DP abasajja bebamu abo abavuluga DP ne bagikuba ekigunga nga bali wamu ne Ssenkagale waayo of course ne Ssenkagale waayo Nobert Mao abadde ekituntundu kumenya DP ekibiina ky'abanne yasalawo ayigire gavumenti ekibiina ky'abanne n'akiremera n'agaana okuleka obuyinza wansi. Kakati abo nabo bwe baali bavuluga ekibiina ekyo era baali bonna bwe baali bakyabulira bayabulira bonna ekimukulaga nti abantu bano bajja batambula bonna era nti wobakyamya ewakaawo ebyabbo bikwekawala wokyamya abantu bano ewakaawo okwekawala mukyalawo bantu si balungi. Naye ndi ku nsonga ndi mu line ya byabufuzi bwe tunuulira ebyobufuzi engeri gibadde nga bajja babikolamu tekikugana kubeera liikirira era bw'oba oli muntu eyaliikirira mangu bano abantu bateekako nnyo amaaso ag'amaanyi bajja mu Democratic Party bennyini bagiddukamu bagenda bajoninga Amama Mbabazi azze ne Go Forward 2016 nzijukira bulungi nnyo twali na Kivubo mu kisaawe nga Segona oyo yalina mu kasuuti ka maroon nga pink yabeera kitaka ye brown yalina mu kasuuti ka brown nga ye translator wa Mama Mbabazi nga yavunulira Mama Mbabazi kuba Mbabazi yajjanga n'olugala talutegeera
obusajja obwo nga budduse mu DP buze bujoyina enzaani Amama Mbabazi n'ekintu kye kya go forward. Amangu ddala bamala ate era baddukayo wa Mama Mbabazi baddayo mu DP. Bonna era bavudde mu DP abamu kati tusembedde wano waggulu NUPS mumanyi ensija gye bajjamu sijja kuginyonyola yonna naye mumanyi engeri y'ensija gye bakola ki gye bajjamu. Abamu bajja bambadde apron ng'abakazi b'omu butale, abamu bambadde ebikofiira ng'abatambuza emmere ng'abakola mu bakery nga bambadde apron n'ebitambala binene abo bolaba abamu bagituma DP block abagituma people power ne bajja. So abasajja bano ekigendo kye baali bazze okwatushininga omuvubuka ono kamuyita omuvubuka naye nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bo baali bazze nga baagala tumuyingire tumusensere namboze muve mukono nze kamuve Masaka Mpuuga gwe Segona muve mu busiraawo tumuyinge tumugiregire tumujjewo. Kumbe Kyagulanyi Ssentamu Katonda gwasaba amutambulako era amuwabula era amulaga abalabe be. Zeze sala saba olijo nti Mukama nyamba ndaga era nze vunusa abalabe bange. So Kyagulanyi abalabe be abazuula nti be basajja abo. Fura bulungi. So being nti be basajja abo abali baagala ekintu ekigira kalaba Katonda bwaleeta ensonga y'ebitaano bwe bala okujja byonna ebyabaawo ate nabo ne bagaana okuttamu ku bigere kubanga Mpuuga bamuwa omukisa nti ssente zizzeeyo. Ojja okole press conference ogambe nti abasajja abadde bampabizza naye nze ndina mmwe n'agaana. Ne bamugamba kuba komishona buveeko era amujjukira bunnyo balonderako zaake ne bakola ki ne bagaana. Mpuuga n'agaana okuva kuba komishona n'agaana n'okuzzayo ssente n'akabinja ke era bw'ojjukira Abedi Bwanika ne Joyce baagalako nabo okubakyusa okubajja ku komiti emu ya parliament nabo ne bagaanirako Presidential Assurance Committee nabo ne bakola ki nabo ne bagaanirako. So kakati ebyo byogaanirako byali byongera okuwoleka nti ddala abasajja bano ekigendera kyabwe kibaalina kyali kya kuwamba NUP kubanga singa baali abantu abaagala okukolera ewamu bandibadde bakkiriza nti omusango gwatusinze twalidde ssente zitalina kugira ne kale katutetenkanye katutereeze ekibiina kyeyongereyo mu maaso. Tebaakola ekyo. So kiba kyali kitegeeza nti baali redde kati okufeesinga omuliro. Mpuuga mujjukira press conference yavaayo kibiina nze nakikola kibiina nze nakizimba nkyakirimu nnyo n'ebiringa ebyo naye ng'ekyamazima ye amazima yali agamanyi era okusalawo kwe yali yamazidde okukola ng'omuntu era mundaba bulungi nnyo n'atandika political party. Of course political party ya Mpuuga tekyali nti nno ayagala nnyo okuba omukulembeze wabula ekigendererwa kye kyali nti of course yali ayagala nnyo okubeera omukulembeze naye ekigendererwa kye ekisookera ddala prime kigendererwa prime reason enkulu kwali kusooka kumenyawo NUP. Era tukkirize tugaane nti okujja kwa Mpuuga kuyina engeri gye kusheekinzeemu NUP okugjako gwe atasobola kutegeera byabufuzi mangu naye abitegeera okujja kw'ekibiina kya Mpuuga kwaleeta NUP to decline okukakkanakoko wansi kutya ba MP 7 abaali mu NUP bonna bakrosinga ne badda mu DF. Mpuuga Abedi Mbwate Kamwa Joyce yagenda Juliet Kakande kati ne mubaamu ne bana abasatu tebasalawo ku joining actually ono oli ya joininga cha NRM ono owenjeru Jimmy Rwanga then Kagabo yagenda mu NRM Dr. Kagabo then Joyce bagala nasigala aganaga tiyasalawo ne kikulaga nti ekibiina then ne mu kunominatinga aba tikiti era ekibiina kya Mpuuga
kigenda kyakosa era kigenda kukosa ne mu kalulu konna nga kagenda okutambula kubanga bakandidate ba NU ba kibiina kino ekya DF 90% oba 95% bonna baali ba NUP abaagwa era batafuna tikiti eza NUP ojja kulaba nga bano David Musiri yali agala Makindi batagimuwa ya NUP n'agenda mu DF ojja kulaba nga Bishop Tomusange ow'Emityana batagimuwa n'agenda mu DF ojja kwekanga nga Aida Nakuya batamuwa Yegomba n'agenda mu DF ne bamu ya Kampala Central ojja kwekanga many people ojja kwekanga no mwala we Nakawa Nakandi batamuwa ya Woman Member Parliament we Kampala nasala wagende mu DF ne bamuwa eye Nakawa n'abalala banji benza sola kumalayo nga ngenda ntema bano babitano okay bitano tyagenda mu DF bitano yagenda nasaba tikiti ya NUP okuvuganya Emityana naye be batagimwa n'agenda mu kide kibiina kye Kalamu ekina president candidate ekya Kasibante Robert mulimu n'abalala bangi Nakabuye abukati Nakabukale Portugalment bo beba principal leaders b'ekibiina bebakitandika ne babedi naye kati mulimu n'abalala bebaali balindidde awo tofunye kadi jangu waffe so Mpuuga ekigendwa kinaba nga alinga akituuseeko aweva nti si yoyo akulembedde mu lutabalo lwa opposition kubanga abo baali baagala babeere nga be bakulembera buli kaseera nga ensi beeyogerako ensi nga beemanyi naye olw'okuba nti nno yali ajjidde mu busungu ensi yaganya omwembulesinga era gyali akola ebyobufuzi bye bakandidate ba kibiina kye gye bali banoonya akalulu naye mwennyini naye tekijjaawo maanyi ga Kyagulanyi tekijjaawo Kyagulanyi akyali w'amaanyi just akatono akakubamuko ku kibiina onfunye bulungi so zo bwana Kazibwe Bashir Mbaziira kati agenda maaso n'okubanga akubira tooki mu kibiina kino ekya NUP mu bannabyabufuzi ab'eggwanga Uganda engeri gye batambuzaamu ebyobufuzi agenda kuba constituency by constituency akubuulira ebintu nga ebitambula akubuulira ani akuttewa ani aliwa ani agenda owangulawa akugambye mbadde netegereza akano wana akatambike so owulidde so agenda kuba tooki mu bifo ebya NUP we yasimbye abakandidate baabwe oba oli awo so Kazibwe Bashir maybe era okwogerako ku ye katono nti of course ye parliament ajagamba agifunyemu naye buli omutamanyi ate naleke yitavangayo kwogera kikyamutuukako abamu boogera Kagabo bwe yali ava mu NUP yavaayo n'agamba mbadde ku kibanja mbadde ku bulyazike naye nzizeeyo ewaka omuzannyo omulungi simanyi sizoni weweggwako tiimu empya zimusayininga nzizeeyo mwenale mwesayininze oyo nayogera nti ye ajaze kukima tikiti Kazibwe Bashir Mbaziira tiyayogera kigambo
nekakati tana yakomyo ku mitimbagala ku TikTok mumulaba ainako program bayita the situation room agenda amaso okubaga kusigira ebifana neta kubulira kye kya mutuko ke kya mugano okwogera ode ekigambo n'ekimu kubanga Kazibwe Bashir Mbaziira abadde favorite era singa yasigala akola nga asigadde ali honest ekibiina tikiti bayita so akubanga emusubwa olaba ne tikiti y'ekifo ekyo eri mu kutagala butagazi tikiti y'ekifo ekyo Kawempe South bajiwa Chairman Nyanzi okusinza kubiriwo alabika okubanga simanyi sijja mwogera nnyo simanyi ayinza obanga si muwanguzi kubanga n'ebiba mwogera bingi nnyo kati saa zino batunuulidde nnyo Dr. Roy Ssemboga Kawempe South bali abantu basatu mu kifo ekyo kuliko Dr. Roy Ssemboga abalala kwe bali naye abali favorite kuliko Dr. Roy Ssemboga yaliko mu kibiina kya NUP era n'afuga ne ku tikiti ya Kawempe teyagifuna kuliko owa NRM gwe bayita Madina Nsereko oyo mukyala asibye ekitambala ekya bbulu posta ze muziraba ne gomesa ya yero n'ekitambala ku mutwe ekya bbulu then kuberako ne muntu wa watu Chairman Nyanzi kati Bashir akugamba nti yo kusanga bwabiraba Dr. Roy Ssemboga ali anyigiriza nnyo era nti ground agikola ki nti ground agirina ye Bashir bwakugamba kakati Bashir y'omwoyo eyasirika atayogera kigambo mu parliament atayogedde kigambo kyonna eri kibiina ekibiina takyogerera bubi kyokati takyogerera bulungi ali awo wakati kati era n'ensonga lwaki tagenda teyaddamu kuvuga yateyajogera ye teyaddamu kusaba kibiina teyaddayo ku kitebe kya NUP whatsoever wadde okuyitayo konti press conference wadde Kyagulanyi abagenda kwogerako ku kino na kino Bashir Kazibwe teyaddayo ebyobufuzi b'ekitundu ekyo Kazibwe Bashir alina engeri gy'abyonoonyeemu eri emirembe egigenda okuddako naddala eri abamawulire ekifaananyi kyasiigidde ekitundu ekyo si kirungi n'akamu nti Kazibwe Bashir Mbaziira y'omu ku bannamawulire actually si ku bannamawulire wabula yakulirako n'ekibiina ekigatta bannamawulire mu ggwanga Uganda Journalists Association yakikulemberako era nze omu ku baali ba campaign manager be oba abaali bamunoonyeza akalulu nanoonyeza Kazibwe Bashir Mbaziira akalulu okitegedde era n'akawangula naye akulaga nti agenza mu kifo ekyo ng'omubaka parliament with amaanyi g'amawulire n'okwezimba kwe nga kwe yali yeezimbye abantu ne bakola ki ne bamulonda kati tazzeemu ekifaananyi ekigazi ku nsonga eyo nti bannamawulire bonna abayinza okwagala okulema okuvuganya naddala mu kifo ekyo kigenda kwabeera kizibu olwa Bashir ensigo gy'alese mu Kawempe South. Bannamawulire bangi abazze bavuganya mu bifo eby'obufuzi era n'abamu ne bawangula era bw'otunulira track record yaabwe mabega teganyiddwa nnyo bamawulire. Ibrahim Ssemujjunganda ng'eyali omuwandiisi mu Daily Monitor ow'amawulire naye akulaga nti bukyanga abeera mu parliament ebisanja kati akulungudde ebisatu talina wadde etteeka lyali aleese talina wadde ennongoosa gyali akonyeeko nti oba egenda kulungamya omulimu guno ogwamuleeta gye yava. Evelyn Anite eyaliko omubaka parliament yaliko omubaka parliament owa konstituency bagiyita batya konstituency bagiyita batya njisika mu mutwe naye nkiraba n'erinnya lye liganya okujja. Evelyn Anite yali mubaka parliament eyo so saawa kati waliwo Dr. Francis Ayume MP wa Koboko yes yaliwe Koboko kyalina kyeyakola. Joyce Baagala abadde news editor wa NBS abaddeko news editor wa Radio 1 and Akaboozi naye bw'abadde mu parliament tetulina kyetulabye kyakoledde abamawulire oba okulungamya oba okuleeta etteeka erisobola olungamya mulimu guno nabwekitu abaka ba parliament abazise mu mulimu guno gw'amawulire nga n'abakuliddeko ekitongole ekirambe ekibiina ekigatta abamawulire Kazibwe Bashir Mbaziira asaze bannamawulire amagenda n'amadda era Aleese asize ekifaananyi ekitagenda kuggibwawo mangu
eri omuntu anaba yagadde okuvuganya okubaka ba parliament ekisooka nga munnamawulire ekyokubiri ng'ava mu kifo ky'ekawempe eyo oba nga ayagala kuvuganya kawempe eyo kubanga era munnamawulire nalina okuvuganya kati mu kifo ekirala kyonna ogenda kufuna akaseera akazibu nga bakujjukiza mwe abamule temuna kye mukola ne munnammwe abaddeyo bwati bw'abadde otegedde so ebintu bino tulina okubikola nga tujjukira yadde amaze n'agamba nti nno biri yali awubisiddwa naye obubisiddwa awantu wojja obuwumbi bwa ssente awantu wojja obuwumbi bwa ssente n'ogamba nti kati bino byentegeera the king is back the emperor is back nti bino byazzeemu byategeera arabbi Uganda n'abagirimu bajogeddwa so ye Kazibwe agamba nti bino byamanyi ebirala byonna tabitegeera ebyamawulire bino bitulimu byategeera naye zo Bashiri ebyo agambye byategeera naye weebuuza walemesa abantu ofuna tikiti mwali mu contention mwali mu kalulwako mujjukira bulungi embiranye mu kufuna tikiti ewantu awo ekawempa awo wali wazibu yawe siwe wali nekidandala ng'ayagala tikiti yaawo yali ani yali kidandala yali Latifu kwaliko yali ayagala tikiti mu 2021 awo tikiti ne bagiwa Bashiri nfuna bulungi so kati avuddeyo akugamba nti abadde yawubisibwa biri byabadde mutabitegeera ndowooza kyekimu ku bimugala n'okutesa naye bunnamawulire tukusuubira okuba nti gwe bino ebintu badde obimanyi bulungi nnyo mu parliament osobola tekikutwalira bbanga ddene okukuba obadde n'obiwandiikako obyogerako obisomako bannabyabufuzi obamanyi on a personal level omanyi bye balina okuteesa bye balina okwogera n'ebirala byonna bw'otuukayo tekikuwa buzibu kukola ki kubitegeera mangu naye bwatyo bwagambye nti bimuwadde obuzibu obutagambika ye Haji Kazibwe Bashir ne kati ku mikutu kwali era agenda kuba tooki nze nagambye okuba kwa tooki kwe sikuinaako taabu akube tooki oli awo atusigire ekifaananyi ekigazi munda eyo parliament kati bwada Kazibwe nga bw'otandise okusiiga ekifaananyi tubuulireko nebiddiirwe mbadde nga mukola mu parliament eyo bibadde nga tebijja mu mawulire ensimbi ze mbadde nga mwegabanya ezitalinaalina ensimbi ezo muzitubuulire ze mbadde nga mugabana mu parliament eyo so ebya Kazibwe Bashir nga biri awo omubaka Nambooze atandise okwabi olutalo ne speaker alongeddemuko ku munnyo speaker alongeddemuko ku butungulu Nambooze omanyi Nambooze omuyayeyaye omanyi omunabyabufuzi omuyayeyaye ye honorable omu ku babaka omu ku bannabyabufuzi abatetenkanya era abayaaye ye Nambooze oyo bannamukono basobola okukitegeera bamanyi omukazi akyasinze okubeera omugezigezi omuyayeyaye mu nsonga zino ez'ebyobufuzi honorable Betty Nambooze oyo kakati olutalo lwabwe ne speaker wazzeemu speaker yabadde mukono yagambye nti ekitiibwa president yabadde mukono mukunoonya nkalu twagala nnyo okwebaza nange nkwebaza nnyo wanzikiriza nenkwata almost $1 billion shilling Uganda ni mane nenjiwa Nambooze regardless of ebivumo byabadde nga akuvuma everywhere social media mainstream TV radio newala byonna byabadde nga akuvuma naye olina omutima mulungi wakkiriza agende e Bulaaya ajjanjabwe mu America ye bawe ne house galo waabwe Speaker badak Speaker kiyakoze Nambooze Speaker kiyakoze Nambooze anyway so byebyo nno munnange kati Nambooze mukazi watali mukwepalapolanya mulabyeko ku BBS nga akwata bisubi balina okunsijanjaba sibe bankuba bali wano otegedde naye nga byebyo biri eyo emukono of course statement za speaker zaali political ye nga speaker ngongwa NRM yera alina okwogera ekiyisaawo esooka kandidate waabwe gwe balina mu kitundu NRM erina kandidate mu kitundu ky'emukono avuganya Nambooze bamuyita Dr. Daisy Sonko balina Daisy Sonko so kitegeeza bwajja nakolayo statement eri political oba owaabwe tomanya omuntu waabwe asobola okukola ki okufunayoko ku bululu obutonotono ng'agamba nti
abantu bayinza okugamba ono gwe tulonda bulijjo bwati katulondedde ize Sonko naye nga bwe bitu ebyabadde akaluka emukono ngenda kakolayo emboozi yaako ejjudde obulungi ennyo naddala aka municipal akaluka municipal kajjudde ebintu ebisesa bana NRM babawadde ssente okwongera okutambuza kakuyege ne kampeyini kyokka Honorable Namboze naye agenda agamba abantu nti no ba MP bano abamuvuganya babawadde ssente. That is also another lie and it is a political statement for Honorable Namboze okugenda nga agenda agamba abantu oyo Nabukera wajja wano mumusabe ssente bamuwadde ssente oyo Nabukera wajja wano alina gyade naga boda nti Nabukera mumusabe abaguli epikipiki bamuwadde ssente anvuganye Honorable Kalwa Mukasa bamuwadde ssente anvuganye naye muzimusabe naye kakati okujjako nga obeera wayonka mabeere ga gundi gambwa naye oyinza okukulowooza ekyo NRM ekwate ssente eziwe Bakaluba NRM ekwate ssente eziwe Nabukera NRM ekwate ssente eziwe George Fred Kajimu NRM ekwate ssente eziwe Andrew Senyonga bavuganye Namboze nga lwaki tebaziteeka mu waabwe Dr. Deize Sonko n'ayongera mu kakuyege nenda ne bagula abalonzi ne basomba abalonzi ne bajja ne bawangula Namboze nga lwaki tebagenda mu Electoral Commission nga badde bakikola bulijjo ne bawandukulayo abantu oli najja ne yeegana nze sikuwanko signature yange nze nagikwanza sajikwa lwaki bagenda ne bateekayo eyo scenario ne bajjamu Namboze mu kalulu balina kusooka kuwa Nabukera oba Bakaluba ssente zijeze kuvuganya obwo nabo bulimba Namboze Honorable atambuliza bannamukono mu bulimba ebbanga lyonna bannamukono abatambuliza mu bulimba ate munange ne Namboze oyo simanyi lwaki mukono agifudde ng'ennyo ekitundu ekyewala ennyo abantu bo mu byalo be balimbalimba ennyo naye ne wano mukono municipality mukono eno eri Kampala Metropolitan eno mukono erinaanye ekibuga ng'otulimbalimba ng'alimba abantu bekapire byongo babawadde ssente bakuvuganye nga kitebaziteeka mu waabwe nga mu lweso mu balinamu omuntu actually balinamu abantu babiri balinamu Andrew Senyonga atafuna tikiti ya NRM balinamu ne Dr. Deize Sonko eyafuna tikiti ya NRM kuuma ne MP balinamu ne Nakavubu Margaret lwaki ssente ezo zibateeka mu bano tebaziteeka mu balina flaga zaabwe so eyo nayo bibadde byabalimba akaluka mukono ngenda kaletera emboozi ejjudde obulungi nkyakompilinga emboozi eno ejjule sofa nfunyeeko Jojo Fred Kajimu nfunyeeko Andrew Senyonga ngezaako okufuna Honorable Namboze n'abalala bonna abena abasudde okufuna Bakaluba bemala obbanyu bafuna nyumyako nabo obutasukka wiiki eno gye tutandise ngenda kukuletera a conclusive emboozi about mukono endala juzi twabagamba nti tugenda kuddamu tubawusigire ekifaananyi mukono we tumulaba then kati kyetugenda okuleta kyekyo tugenda kuleeta ekyo mukono we tumulaba mu kalulu akatakyaweza weeks bbiri ku lwokuna sabbiiti ejja tugenda mu kulonda ku lwokuna lwa sabbiiti ejja tugenda mu kulonda funa bulungi obululu bwongedde okuba nga buyingira eggwanga era naye mboozi zigenda kuba nga ntibayitira obululu bwofuddewa bwayingire bute n'ebiringa ebyo naye nga mu mbeera eno mukkirize programu eno olwolwaliro nsooke mbategeeze nti Dr. Senjobe owa Biva Organic kugamba nti gwe wenna ayinamu ebirwadde tobyesibaako togamba mbu obulwadde bwa family genda ewa Dr. Senjobe ku Biva Organic wali emengo asobola okuba nga akujjanjaba oba mukubire ku namba z'essimu zolaba wansi awo oba gwe weesitule wennyini ogende emengo okulina n'amasengere oba opposite amasengere Dr. ajja kuba nga akujjanjaba Dr. agamba nti emmere ddagala ekyokuwulabirako olaba nti ono doodo manyi emboozi y'olwaliro ngikoledde waka wano ono doodo naye doodo ono gw'omulyanga nva kyokka Dr. Senjobe bw'anaamukwatako ayinza okugamba nti kino ekikoola kiwonya kino zino ensigo zaako ziwonya kino guno siteemu eno
eyina kyewuunya ye Dr. Ssenjobe bukugu bwe kale nno bannaffe njala okubagamba mugendeyo mu abatawanyizibwa endwadde ez'enjawulo olinamu bino bi asthma olinamu bi ulcers olinamu pressure olinamu ebigalangagalanga ebyo embuto zo zivaamu embuto zaagana okutuulamu wakozesako family planning naye homoni zo zaagana okudda ku nnomo family planning yennyini gyoyagala eyannakyo yaffe eya bino weebiti n'ebiringa ebyo oli musajja lutambula bulungi ofunamu obuzibu mu kutambula nja kukulagirira nti gende wa Dr. Ssenjobe omugambe ninamu kino nakulabye nga kimba wa plates akwogerako nti osobola okubanga onzijanjaba mwebasimanyi bano mpunya bigere byagaana nazimba olubuto simanyi kyenaba simanyi nina amazzi mangi mu lubuto simanyi ensingo yanemerako ensingo ennuma simanyi ebindwadde ezo zemuyina omubiri gwayiwa abantu bonna abakolako bagamba ogundi alwala siriemu naye nga munange ne siriemu tomulina naye nga omubiri gwo gwayiwa gwokka ajja kubanga akukebera akujjanjabe walinako ku tibbi naye wasigala kifuba kikuluma wasigala olumizibwa muno mawugwe olina simanyi emmeme eyewa ekugwa emmeme mabega ekugwa n'endwadde zonna nezesiyogeddeeko Dr. Richard Ssenjobe owa Biva Organic ajja kubanga akujjanjaba abalina emikolo mutukubireko ku 07018273 guno mwaka mpya naye n'abawasa babaayo n'abawasibwa so munkubireko abagala mbakolera emikolo gyabwe ng'omwogezi abagala tubakolera emikolo gyabwe ng'omwogezi oyagala mwogezi wewaka oyagala mwogezi agenda kujja nabako oyagala katumwa oba oyagala kugula byemmengo tomanyi babitambuza batya babigula batya babigulawa ebinajja kubanga nkuyamba okusobola okumanya ebyemmengo osobola okubanga obifune oba oli bwerwa gwanga tukwatagane ku simu ebina ebisigadde bijja kubanga bya ku simu paka ono tambula n'otuuka wano ate ne twayongeddemu ne airport pick up bubanga ova bwerwa gwanga tulina ntambula era kuba ku simu yemu 07019273 nja kusobola okulabika nti ate okimibwako ku airport emmotoka zaffe weziri kampani yakimba airport yafunye n'emmotoka ezigenda okubanga zibayamba okubajjanga ku airport gwe kuba ku simu eyo tusobola okubanga tulaba omulimu gwe gunaabanga gutambudde bw'otubulabulizi nti nze mu nzitume ku airport naye ekyalo kyaffe kiri gindi ebisigadde obitulekere tubikoleko paka wonotuka ewammwe kujja kutambula bulungi nnyo naye wonna weyagadde kusooka ku reservingira aka hotel mu Kampala wano osulewo ate olyoke weyongere ewammwe ekisolo weyongere ewammwe embaale weyongere ewammwe tekiina mutawaana tujja kukutwala era ojja kutuuka bulungi nnyo nyini ddala mwabava ebweru baganda baffe bakadaama bakomawo ku kyeyo nammwe abagenda oyinza okubanga emmotoka obadde tolina obanga olina naweeri obanga oyagala kuvuga buvuzi naye obanga togirika ddama naye nga oli bano ba frequent travelers ogenda nodda era nsobola okubanga tukukwasaganya ne tukutuusa ku airport naye bwobanga olina mmotoka yo ng'oyagala kuvuga eri abalina emmotoka zaabwe naye nga yayagala muntu amuvugako era tukubire ku namba yemu eyo 07027363 tusobola okubanga ati tukola ki tukuyambako okubanga tukuvuga. Dream Restaurant ye restaurant betuli emmere esangibwa Wandegeyawo Wandegeya ku Katale Wandegeya ku Bitaala ne Wandegeya ku Equity Bank awe we restaurants baita Dream Restaurants wefa tuli emmere nnungi emmere tukayina omutinde emmere etali mu buzibu bonna tujijja ku Dream Restaurant bw'obanga oli oyagala kulya ko naffe oyagala kulya waffe kuba ku namba zisimu ezo tugeze oyagala bakolere delivery oli mu bitundu bya kumpi awo oli Mulago oli Machinge oli Nansana oli Kawempe oli Ntinda oli eno ku Parliament wonna emmere ejja kubanga ekutuuka kujja soba mu dakika ntono nnyo emmere n'ekutuuka kyokka gwoba osobola okwetuukira nakyo kiri well and good. Dream Restaurant gyemanyi oketunda efumba emmere empoomu emmere ng'ewooma emmere nga entuufu emmere ng'eri ku alaali balina akaceera akalungi ennyo balina ekyennyanja ekirungi ennyo balina enkoko ennungi ennyo balina ennyama ate n'emmere yaabwe emu ya boyiro oba oyagala bakwe ya boyiro bagikuwa bw'oba oyagala bakuweeko ku bisiike sigala be bajja bikuwa ate tulina okuva ku makya ku kyayi ekyenkya then ekyemisana n'ekyeggulo. Dream zaffe zonna zikola tezigwesa mmere bw'otuuka nga ku dream
ku bitala by'Wandege yawigweseza okulena Haji Kasole Moro nga tugamba genda ku Equity Bank bw'otuuka ku Equity Bank nga tewe ng'ojja wano ku original eno eri makubo abiri aga biashara ne Mulondo Road awo nawe emmere takola ki teggwawo so tonoonya wakulira watategeerekeka genda ku Dream Restaurant n'obulamu bwo bwagale abantu muli ali eyo mu buntuntu n'ovaayo ng'olubuto lukuluma n'ovaayo nga wenna tobitegeera by'olidde otandika gabayo no biki byendiddewo abantu bafumba biki genda ku Dream Restaurant togenda kwejjusa tugamba bwe tuti nti mu Dream Restaurant ojjanga customer ofulumanga wa Luganda